Sebo Honorable Kyagulanyi kankugambe kino ekintu kye bakoze Olivia Lutaya ne banne mwenna abali wano bwe banaakibakolako mujja kumanya implication ffenna abali wano nze 2011 baali baŋŋaanye okwesimbawo era ne bagenda mu electoral commission ega bagenda kumpanduukulula ndi convict nti General Court Marshal yakusingisa omusango ate bwe bamala okusingisa omusango tukkirizibwa kwesimbawo okumala emyaka 7 ate gyali teginnayitawo nalina kuguluba nempita mu mbeera enzibu mukulu Amos tulina omuzuni mukama omumuza emirembe n'akola judgment ennungi nga nzikiriza okwesimbawo n'agamba bwe ntunuulira mu mateeka agafuga ssemateeka kooti zaffe siraba mu General Court Marshal eyo bwebanga yaddiringa ne Lukwago nga ow'amagye ebyo byeyo mu magye naye Lukwago mu mateeka g'eggwanga si convict nempitirawo awo naye Amos yafa wali Amos tulina omujuni yafa ne Museveni ate akyaliwo n'akyatuliisa akakanja so kino tetukikolera Besigye yekka tulina okukyekolera ffenna kubanga enkya Olivia Lutaya bw'aga nti nakwesimba kwero si wano nga mugamba nti oli convict bakunyigiriza convict tojja kwesimbawo kati bajja kubitukola babitukole embeera paka lwe banaatunyigiriza nga ssemateeka takyalina waatutaasiriza so ke kaseera tufunvubire era mbeebaza olw'akajegere kano ketuluse.